Yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Olwaleero mu kanyomero kaffe akabino bimanyi tukuleetedde musajja mukulu ataliva mu byafaayo bya nyaffe Uganda Apollo Kivebulaya ngono yamanyibwa nnyo olw'enjiri gye yabulira okwetoloola ensi yonna ekyaleetera ne bannamawanga okumuwandiikako. Ebisingawo omukuŋŋaanya waffe kabikutuuseko. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Abantu bangi bafudde n'amannya gaabwe ne gazaawa. Batono nnyo ddala abafa ng'essaawa ya kaakati bw'oboogerako oyinza okulowooza bakyali balamu kumbe nga zembuyaga ezikaza engoye. Omu ku bo ye Apollo Kivebulaya amanyiddwa ennyo mu byafaayo bya Uganda nga musaggula makubo eyalina omutima gwa Africa, omutume eri abambuti eyayagalwa ennyo abaminsani. Apollo Kivebulaya ng'amannya g'amatuufu ye yali omulongo wa Swam Nubbi. Yazaalibwa Kiwanda Musingo mu mwaka gwa 1864 mu maka g'omwami Ssaalongo Samwiri Kisanzi ow'Envuma n'omukyala Nnaalongo Tezira Singabadda eyali omuzirangabi. Yali musajja musiraamu, omusirikale eyali yakyawa eddiini ey'Ekikristaayo era omukommonsi wa Taaba Kayingo. Apollo Kivebulaya yakulira mu maka ag'ekinaku nga bazadde be bamutwalanga mu by'obusamize okumutangira obulwadde obwatta mulongo munne Kato ye bulemu okumukwata naye n'abigaana era n'asiramuka. Oluvannyuma lw'okubuulirwa enjiri abaminsani yasala eddiiro n'adda mu Bukristaayo era n'abatizibwa mu mwaka gwa 1895 ng'alina emyaka 31 egy'obukulu era n'aweebwa erinnya erya Apollo. Teyawasa oluvannyuma lw'omuwala gwe yali ayogereza okufa nga tebannafumbiriganwa olwo nno n'abyesonyiira ddala asobole okutuukiriza emirimu gya Kristo. Y'omu ku babuulizi b'enjiri abaasooka era omutume w'abambuti abaali mu bibira by'Ituli olw'emirimu gye yabakolera nga ye yatandikawo n'ekkanisa ya Uganda mu ggwanga erya Congo. Olunaku olw'enkya lindirira Apollo Kivebulaya olugendo lwe mu kubuulira enjiri. Bikukuŋŋaanyiriziddwa Samari Kisaakye ku Kingdom TV amalindirire.